Retired Major General Mugisha Muntu akwatidde ekibiina kya Antibendera nga barekeddwako bannakibiina kye okubadde yaliko akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Win Kiza. Omukwanaganya w'ekibiina kya Anti Alice Alaso n'abalala mu manifesto y'ekibiina bagitongoleza ku mukolo okubadde Makindye mu Kampala. Okwogera kwe General Muntu agambye nti mu manifesto yaabwe batunuulidde okulwanyisa obwavu okuviira ddala mu maka okulaba nga buli munnayuganda abeera mu mbeera emusobozesa okwetuusaako ebyetaago eby'obulamu obwa bulijjo. Kubanga amaka abantu mwe babeera ye foundation w'ogwe musingi gw'enkulaakulana y'eggwanga. General Muntu agamba nti singa obwavu bulwanyisibwa okuva mu maka bannayuganda bakusobola okuweerera abaana baabwe mu masomero amalungi n'okwetuusaako obujjanjabi. Kibe ekyokusoma, kibe eky'obujjanjabi, kibe ekyokulaakulanya obulimi, obulunzi, obuvubi, ebyamakolero. Ku nsonga y'akalipagano k'ebiduka mu Kampala, General Muntu agambye nti mu gavumenti ye waakusinogera eddagala nga ssaawa eggaali z'omukka entonotono ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga Kampala okusobozesa bannakampala okutambula mu budde okugenda ku mirimu gyabwe. Okulaba nti okuva mu Kampala buli luguudo lwonna oluva mu Kampala minimum 25 kilometers okuva mu tawuni nga kuliko light rail gali omukka. General Muntu era alambuludde ku nteekateeka y'okulaba nga wazimbibwawo enguudo za bbaasi zokka okuyambako ku ntambula era n'alambulula ku ngeri gy'ateeseteese okuyamba abatakisi ne boodabooda nabo okusigala mu Kampala mu mbeera ennungi. Gavumenti ya ANT eyagala okulaba nti Kampala nebezze wabeereko emigabo kyeteekwa okuwa abali mu boodabooda n'abo abali mu kamunye. Ku bbula ly'emirimu erisusse mu bavubuka, General Muntu agambye nti waakusesera kutumbula ebyobulambuzi ng'ayita mu kuwola bannayuganda ssente okulaba nga bazimba wooteeri ezisobola okusuza abalambuzi n'okuwa abavubuka emirimu. Kati bwe kuyingira abantu miliyoni ng'emu 2-3 kitegeeza nti n'ebitanda ebya buli lunaku biteekwa okweyongera, n'olwekyo wabaawo akatale kaabo abagala kukola kigenda mu bizinesi y'okuzimba obuhooteeri. Alice Alaso ayogedde ku kizibu ky'abaana abawala abaggweera ku byeyo mu mawanga ga Buwalabu n'ategeeza nti gavumenti yaabwe yakusagulira abavubuka abasomye emirimu mu mawanga g'ebweru kyokka nga bakolera wano mu Uganda. That we create a Uganda that is conducive for our young people to thrive locally. Alaso era ategeeza nti bakwongeza omuwendo gw'abasawo mu malwaliro era bazimba amalwaliro ag'omutindo agasobola okujjanjaba endwadde enkambwe omuli ensigo, kitaase bannayuganda abatasobola kugenda India. That we will set up 4 regional hubs for kidney and cancer care in this country. Ku nsonga y'abanoonyi b'obubudamu abayitirivu abeeyiwa mu Uganda, buli olukya aba anti bagamba nti baakussaawo enjogerezeganya z'okukuuma emirembe mu mawanga agali mu ddukadduka okulaba nga abanoonyi b'obubudamu bakendeerako. Some of the problems that are making refugees to run, if we did a better job as a government in the Great Lakes region, I can tell you some of the issues in the DRC would be better handled. Bannakibiina kya Anti abalala okubadde Ambassador Edith Sempala eyaliko omubaka wa Uganda mu ggwanga lya Amerika bakunze abavubuka okwagira General Muntu basobole okufuna enkyukakyuka gye bayayanira mu ggwanga lyabwe. Manyi nti abavubuka musobola kikola bwe mubanga muli determined, bwe mubanga temukkiriza ki obukunkumuka. Enkuba etonye omusana gwake olina okuwangula. James Magala yakusekedde gweno ku Lwabukedde TV.